nenga Kansona Lukola yabadde wa ssaawa 5 n'olwokuba ba drone bawambye ebiwandiiko bye nga baagala bamutegeezeeko bano nga balina mu kunoonya biwandiiko mikono biki byonna teebereza omulimu ogwo kuddamu gukola ku sipiidi kusawe sembayo ne batukana okugamba nti kale mutulekeeko babiri oba Lubongo yabaagenda oba ono candidate yabaagenda oba kale Loopo teri kuyingira wano sijjukirayo weenaalemu agenze ku nominatinga ye naayisibwa mu nneeyisa eyo ne bamuyisa mu nneeyisa y'emu kubanga tulabye mu kamyufu k'enaalemu nawali ab'enaalemu babadde bangi nga bayombagana bayisa ebivulo saalabayo muntu n'omu abagambako njagala okuvumirira nti si kya bugunjufu si kya mpisa si kya nneeyisa yaffe ng'Abafirika okuba nti abantu bagenda okuvuganya babiri n'eng'omu asibiddwa emiguwa ebikono n'amagulu nga temwagala avuganya oli kanjagala ku by election n'abantu badde bagamba nti by election zonna enaalemu eziwangula okuva twali tuba tutekali ka saketi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ke yabatwala aka Arua aka wanewa basaalirwa ne tujja nga tuziwangula okuva olwo baateekawo embeera nga neyateekawo embeera yennyini mwami Museveni n'agamba ekayunga nti ne munaazinira ku mpiso ne muzina essaawa 48 akeekayungako temugenda kawangula kutale ssente oba balira akalulu nga mateeka gagamba buli omu ayeesimbyewo alina okubeerawo n'abasajja be balabe ekigenda mu maaso embooko yatokota John Mary Sebufu ayali akulira okusaidia Nakwedde n'akubibwa nnyo mufumbi bonna ne bagibwawo ne batandika okukabala nga tewali muntu n'ogu owa Nakwedde Kawempa asemberedde nnyo ekibuga asemberedde nnyo State House ali mu Kampala bwe bakwata Capital City si bwe bakwata city si bwe bakwata municipality si bwe bakwata town council si bwe bakwata eri mu kyalo nnyo kana akalulu Nalukoola bagenda mulangirira toyanzizza nnyo toyanzeege agange nze Geoffrey Mayanja tuli ku Emboozi mu UG webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano ne kanso munnamawulire era ng'ate munnabyabufuzi Innocent Tegusuulwa tuzze twogere ku Mboozi wano nga bulijjo atufiisizayo akadde ne tujja ne twogera ebigambo agenda kumukuba akubuuzeeko naye nga tanabakubuuzaako njagala kujjukizaako ekibiina mujjukira ba mwoyo gwa ggwanga okujjukira n'okusabira bannademokulaasiya Dr. Andrew Takome Kayiira n'omuteerabirwa Ponsiano Kafuuma ekibiina ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 6 March 2025 ye wiiki eyo ejja olunaku lugenda kubeera Lwakuna lujja kubeera Lwakuna so tugenda okubeera ku ekereziya ya Yezu Kabaka Christ the King tugenda okubeera nga mu kujjukira n'okusabira abakulu abo bye baakola n'ebirala byonna sayidi awo kakati ebbaluwa negamba nti ekibiina mujjukira bamwoyo gwa ggwanga Patriots Remembrance Association Uganda PARA ne Democratic Fraternity Uganda DEFUGA bakuyita mu misa ey'okusabira abagenzi Dr. Andrew Takome Kayiira n'omuteerabirwa Ponsiano Kafuuma era n'okuba ku mboozi ebyafaayo byabwe misa egenda kubeerawo ku Lwokuna lwa wiiki ejja ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwo ogwokusatu 2025 essaawa 4 ez'okumakya egenda kubeera ku ekereziya ya Yezu Kabaka Christ the King mu Kampala emboozi y'ebyafaayo byabwe ejja kubeerawo oluvannyuma lwa misa era osabibwa otegeeze n'omulala era n'okukwata obudde ku lunaku olwo mwami Father mwami F Kabuye ku 0752455547 oba mufuna bulungi okwongera okumanya enteekateeka nga bwe zitambula ko ne mwami Gi Kakeeto ow'omutima ku nooti 7 nooti 4 783 907 oba mufuna bulungi nnyo ensonga zonna zibeere nga zitambula sayidi awo kale tosuba omukolo ogwo ku lunaku olwo ebintu bitambule bulungi sayidi awo
nsaba kanso obuze ku batulaba ssebo. Neyanza mukulu mukulu Mayanja nebaza n'omukutu guno ababeera ffenna abagubeerako nga twogera ku bintu ebyenjawulo. Mbebaliza ddala nebaza ne feedback naddala abo abatavuma buvumi. Njagala nnyo omuntu n'agamba nedda Innocent wano olimbye oba endowooza ze mbadde nkiraba bwe nti waliwo babiri bwe twatwogera nabo ku mukutu ne tukubaganya ebirowoozo naye okusinga oli ng'avuma buvumi avuma simuddamu neefulira ddala atamulabye oyo ne mulekaawo ne feedback eyangeri yonna ngyebaliza ddala. Kale ssebo omuzina guno adde sikutaddeeko kanguteeka amaloboozi gongera okusika obulungi kaakati kanso wetujjidde wano wabaddewo nominations okuva mu kakiiko k'ebyokulonda electoral commission olunaku byatambudde bulungi nnyo naye mu kutambula ngamba bo mu process yabo mu kumaliriza naye ate abo ebyokwerinda bamaze ne baba nga bavuddewo bubi nnyo ne ttiimu ya Nalukoola kubanga bwakedde mu ntegeka zonna n'okutambula byonna bwakedde nga abantu abamu ku abo bali ku ttiimu ya Nalukoola bakwatiddwa era mu abo abakwatiddwa mwabaddeko ne Ssaabakunzi we era nga Ssaabakunzi oyo yabadde n'empapula ez'akakiiko k'ebyokulonda ezajjuzibwa Mwami Nalukoola okusobola okuba nga aziteekayo bulungi nnyo asobola okubeera ng'abeera nominated. Kakati abo bamukutte ne bagamba nga tewali kyakukola ne bagenda ku electoral commission babawa empapula endala bazijjuza asobola okugenda okuba nga yeewandiisa era babadde bakyali mu process ey'okukikola bw'ati ate omu Ssaabakunzi we yadde n'empapula n'akomawo ng'ateereddwa. Bingi ebyabaddewo era bwe yamaze okwewandiisa mu process y'okuvaawo nga bagenda poliisi neddamu neemunywa era n'obeerawo akajagalalo n'embeera yonna nga bwe yabadde era amasasi negakubwa mu bbanga abantu bakanyuga amayinjire ejjinja erimu lyakuta omusirikale omu embeera bwetu bwe yabadde naye bw'olaba nti mubona bewandiisiza because Khalifa Aganago wa FDC yajidde ku kadi FDC naye omu ku abo bewandiisiza twalabyeko ono omwami omusajja naye tugenda kumwogerako Alwena yamaze najjira nga bwe watugamba nti ajja kujja independent Moses Ensedeko yajidde mu Wheelbarrow nga bamuvuga mu Wheelbarrow nga yeetimbye ebifaananyi bya Kyagulanyi n'agamba nti ataze kulwa Nuupu ate nga Nuupu yawadde omuntu waayo kaadi nekitubuzabuzaamu kaawo nakyo tugenda kukitunuulira naye yabaddewo n'abalala bonna babadde mu bangi naye okusinga kajagalalo n'obungege babadde ku saidi ya Nalukoola badde nsaba tutandikirawo nebize bikolebwa okukwata abantu ddala nga bagenda okwewandiisa twalabako Kyagulanyi oyo ngaze okubaka bwa paalamenti ebyabeerawo wabiraba n'abalala bangi nnyo bino bituwa kifaananyi kirabiraga ki naddala ku saidi ya gavumenti. Niyenza mukulu Mayanja now kesi zino zize zibeerawo naddala ku bantu aba opposition abaagala okuvuganya mu mirembe ekyennaku nti n'abo ab'NRM naye nga tebassa kimu na bukulembeze buliwo nabo batera okusinkana embeera eno. Kooti ensukulumu esazeewo entakera okugamba nti omuntu yenna naddala yeesimbyewo aweebwe ekitiibwa akkirizibwe akole ebyo ebiri mu mateeka okusobola okunoonya akalolo. Waliwo obuzibu bunene eri electoral commission mirundi mingi nga nabo bakaaba bukaabi bagamba tubakolere ki kyennaku okuba nti omuntu amaze okunominatinga mu kalwa ka 2020 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nominatinga nga yakava kumpi yakava mu lujja meters ntono n'akwatibwa mu kaluka bonna era n'atulugunyizibwa. Kati electoral commission mu bintu byonna byekoze bingi ne waliwo bibiri byendowooza nti nzikanya nabo ekimu ky'amateeka ekimu kya buntu nga tebalina kibayinza kukolawo. Ekisooka yagironda Mwami Museveni yabawa emirimu kati ate security ekola effujjo isi terina kyeyinza gikola kuba terina weetandikira eneebala opawa tewali ne kiba nga kyannaku nnyo
ekyokubiri ku EC byebiwandiiko kesi nyingi zigenze mu kooti naddala kuba MP omuntu n'agenda mu parliament n'agibwayo nga teyasoma ne bagamba naye EC watusaba ebiwandiiko twabikuwa EC negamba ogwo si mulimu gwange ogwo gwa UNEB naye guba gwa UNEB ebiwandiiko lwaki obitusaba n'otuwa n'amateeka nti bibeere certified buli muntu ddayo nti tegusuulwa bw'oba ogenda kwesimbawo ddayo ekasubi gye wasomera primary basatifayinge okusatifayinga kitegeeza okufuna ebbaluwa gye baakuwa mu ssomero eryo n'ogyokesaamu n'otwala photocopy headmaster aliyo n'akebera mu bitabo n'akubako sitampu n'omukono kati kitegeeza nze nasomera ku Old Kampala gye nakole O level nasomera Kasubi Old Kampala Caltech Academy kitegeeza olina okukola kyogendayo tukwatagana nsomedde Makerere nsomedde Ndeje nsomedde IUIU kitegeeza olina okugendayo bakole ki batekemu stamp ne UNEB ogendeyo naye kakasente ebiwandiiko bino bituufu kati isi kyekola bwebikwata bwati n'ebitunuulira bagenda bizuula nga bya NASA ne tubuuza isi tegeeza electoral commission byayitawa nti ate si mulimu gwaffe naye ka tugende kuguli ogwa security guno gomba kukulimira kuba bagamba mu buteeka tekiriiyo mbutuufu buteeka okusinziira act ya EC tekiriiyo naye kibaita due diligence okufaayo nti bwagenze ng'onoonya mayanja ewuwe n'otuukayo nti ati nasaze waggale nga ndi mu kkubo nenengera nti waggale nenkomawo yiyo omuntu w'obuvunaanyizibwa togenda n'okonkona bwe taba yakuwuuna tobuuza ku baneighbor omuntu w'obuvunaanyizibwa kituyita due diligence naddala mu mateeka nkulu nnyo now ekyabaddewo jjo ku nominations ez'aba candidates okusingira eddala Nalukoola council kino kyabaddewo eggulo limu omusajja we w'omukono ogwa ddyo ayabadde akutte empapula ze buli ez'obuyigirize n'endala zonna yawambibwa eggulo limu ng'okwewandiisa kwa nkeera yawambibwa ggulo limu n'awambibwa abantu aba drone era n'akubibwa nnyo ne bamubuuza ebibuuzo bingi nnyo ku nnaku lw'okwewandiisa kanso Nalukoola yebadde wa ssaawa 5 ne ku ssaawa 5 jjukira ebiwandiiko byabbiddwa bajja kunnya bategeeze electoral commission ekibadde ogubadde ebagayidinge bafune empapula endala naye nga bategeesezza ku EC okugeza tuyinza okkeerewamu mwatugamba ssaawa 5 naye okusinziira embeera bweri abasajja bawambye ebiwandiiko byaffe amagye de police ne galemesa kanso Nalukoola secretary general wa NUP omukulu David Louis Lubongoya lopo wa parliament Joe Ssenyonyi n'abakungu abalala ne babeera ku gate ne bakonkomalira okwo naye nga kanso Nalukoola yabadde wa ssaawa 5 n'olwokuba ba drone bawambye ebiwandiiko bye nga baagala bamutegeezeeko bano nga balina mu kunoonya biwandiiko mikono biki byonna teebereza omulimu ogwo kuddamu gukola ku sipiidi ku ssaawa esembayo ne batuuka n'okugamba nti kale mutulekeeko babiri oba Lubongoya yabaagenda oba ono candidate yabaagenda oba kale loopo teri kuyingira wano linda ssaawa zo 5 mu mateeka tosobola kululinga bantu by the book by dot mu mateeka mulimu ebintu ebimu ng'olina obikolamu adjustment teri teeka lyonna litalina exemption teririyo teri teeka lyonna litalina ki exemption kitegeeza nti wadde etteeka ligamba liti nerisobola okuwewa bwe liti tukwatagane basi kakati ekyo mu mbeera eyo kyabadde kya buntu okusinziira ebiguddewo naye olunaku lukyali lwerumu okugamba nti gwe oli wa ssaawa 2 ono wa 3 ono wa 5 ono wa 4 kireetebwa kugamba nti mulimu okutuukirawo wamu naye tekitegeeza nti olunaku luba luweddeko osobola okunominatinga obudde bwonna kati oluvannyuma ono gwe baali bawambye ne bamusesema
n'akomawo Sserubiri n'alabikako bw'alabikako kati nga nomination bagamba mutwaleeko abantu batono ne ono candidate agenda okwewandiisa kakati mu kkubo wano babalemesezza okutambula n'abantu baabwe n'alyagadde obbakkiriza nti osanga kibagamba kya butebenkevu tukwatagana bulungi amiina now ekiriwo tulabye abakungu b'NRM baminisita n'abalala nga bo bakikola kyere ne batambula n'abantu baabwe era we tujja okujjukira ebiseera bya covid ng'abantu baali tebakkiririzibwa ddala kutambula n'abantu ne twalaba baminisita Betta Acheng minisita ono wa health Luther Acheng ng'atambulira ddala n'abantu abali 200 naye nga tebukkirizibwa kutambula wadde 210 twakiraba twalaba ono Anita tukwatagana twalaba ono minisita we've got Baje bonna nga batambula n'abantu bangi bwe kituuka ku opposition ebeera nsonga teri teeka liri feya lyonna ku nsi kuno nga liyo litunuliramu bantu bamu nabamu mu njogera yaffe gye tutera okukozesa tugamba teri teeka likkirizibwa kukola ng'otajetinze bakabina kanene okufa embooko okubaga balina akabina kanene oba eritajetinga mu Serebende mbulwaki tolina kabina bw'oba okola etteeka likole nga likwata mu Serebende n'owa kabina lyetteeka eddungi ne bw'okola ng'otajetinzeeko sayidi emu libateeka bbi lwaki njogera bwentyo nvumirira ne sekuvumirira yenna okutataganyizibwa okwa bakandidati bonna n'okusingira ddala nalukoola n'alemesebwa ekyo nga kiwedde bwe yamaliriza bw'ati n'abagamba ngenda ku kisaawe gye genda okusinkana abantu bange abalabye akatambi yebadde atambula n'abantu 6 n'abantu 6 mu trading center we natubeera dikuula ajja n'abeeraawo n'akunganya abantu 300 bano basajja ab'emisota ababeeraawo abaleeta okubuzaabuza mu community teri abakwatako ekyabaddewo bwe yabadde atambula n'akwatibwa omusajja n'amusikambula ku piki kanso omulamba n'agwa wansi n'ayambulwa esaati vesti neeyuzibwa ne bamukanyuga mu mwala ababikola nga bambadde bukookolo bw'oba byokola birungi nga wali yagadde abaana bo babirabe mukazi wo bakoddomi bo sengaawo jjajjaawo n'emikwano gyo kyekikwambaza obukookolo bw'oba nga kyokola kirungi na kituufu poliisi yawe ejjo tukwata kati nejjanga eyambadde akakookolo era nyina kudduka misindo bakuba nduulu lwaki oyambala akakookolo lwaki toyagala nkulabe n'erinnya lyo ndisome ku bbaaji oze mu bulungi na mirembe kubanga kyozza okukola kiri mu mateeka ekikwambaza akakookolo kiki n'atwalibwa ku poliisi n'akubwa nnyo sijjukirayo WNRM agenze ku nominatinga ye n'ayisibwa mu nneeyisa eyo ne bamuyisa mu nneeyisa y'emu kubanga tulabye mu kamyufu k'NRM nawali ab'NRM babadde bangi nga bayombagana bayisa ebivulo saalabayo muntu n'omu abagambako njagala okuvumirira nti si kya bugunjufu si kya mpisa si kya nneeyisa yaffe ng'Abafirika okuba nti abantu bagenda okuvuganya 2 n'eng'omu asibiddwa emiguwa ebikono n'amagulu nga temwagala avuganya oli kekawempe akalulu akekawempe ketwogerako kawempe north now ekyabaddewo jjo okutataganyizibwa okwo kwonna
nawulidde yaboogeza mbu nedda bayinza okuba bewambye biki okuwamba empapula z'oli mumulemese okumukuba emiggo ng'amaze okunominatinga before nga yagala kgenda ne mumulemesa ng'avaayo ne mumukuba emiggo kabonero ka butiitiizi nnyo egyo emirimu poliisi esobola ogikola etayambadde bukookolo nze bwe ndowooza nze ku lwange kati ate n'akalulu bano bonna abaabaddemu abalala nabo banominatinze era babaddewo okusika okw'amaanyi okusika omugwa naye Nalukoola baamulemesezza kanso okuba rally okwogera n'abantu be mu kisaawe we yabadde ategese ne ku lunaku lwe lumu ne bakkiriza Khalifa Aganaga nga yali mu kisaawe ayogera n'abawagizi be kubanga twalirowoozezza nti poliisi eyaganye kanso Nalukoola okwogera n'abantu be nga amaze nomination ye poliisi yemu ey'ekawempe era eyakkiriza Khalifa Aganaga n'ayogera n'abantu be ku kisaawe kubanga eno singa yavudde kotido eyakkiriza Khalifa Aganaga ng'eye Nalukoola yavudde kawempe waligambye nti osanga bali tewabaddewo mpuliziganya naye poliisi yemu eyakkiriza oli yeyaganya ono kakati obwenkanya bwe buli luddawa mu ekyo era katulaze nti akalu kano kagenda kubaawo kavaawo mpitewo n'okusinga akabulijjo kubanga eno by election NRM kanjagala ku by election n'abantu badde bagamba nti by election zonna NRM eziwangula okuva tuba tutekali ka saketi His Excellency Kyagulanyi Ssentamuke yabatwala aka Arua aka wanewa basaalirwa ne tujja nga tuziwangula okuva olwo baateekawo embeera nga neyateekawo embeera yennyini mwami Museveni n'agamba ekayunga nti ne munaazinira ku mpiso ne muzina essaawa 48 akeekayungako temugenda kawangula twakiraba bwagenda okutuuka ssaawa 12 nga Nakwedde Harriet Kafeero ng'akulembedde musajja we NRM Mulindwa oba ye Muwonge oba ye Mulindwa ye Muwonge ng'amukulembedde n'obulukumpi emitwalo 3 ng'amukulembedde n'obululu emitwalo 3 kutale ssente oba balira akalulu ng'amateeka gagamba buli omu yeesimbyewo alina okubeerawo n'abasajja be balabe ekigenda mu maaso emboko yatokota John Mary Sebufu ayali akulira okusaidia Nakwedde n'akubibwa nnyo mufumbi bonna ne bagibwawo ne batandika okukabala nga tewali muntu noogu owa Nakwedde ne bamala ne bakalangirira ne tukakasa nti Mwami Museveni bye yayogera byali bituufu nti ne munaazinira ku mpiso ne muzina essaawa 48 ne bukya ake kayunga akalulu kobokate by election zonna ezibadde zibeerawo NRM kyeyakola eddira state machinery kitegeeza abakuumi b'eddembe mu ggwanga omuli police omuli EPDF omuli security agencies zonna zetumanyi ne zetamanyi zonna zijja ne zeetaba mu by election kyekizireese kutiisatiisa kukuba miggo bwe kiba kisoboka omuntu era afa balemese akalulu ako y'ensonga lwaki by elections boogera nti zo nzibu NRM yaziwangula twakirabye olunaku lwajjo nga bakumaddembe beetala bakola buli fujjo lye baagala now kyetwalabye akalu kano kagenda kutandika ndoze bakatandika ku lunaku lwokutaano leero lwakuna campaign zitandika ku lunaku lwokutaano enkya akalu kalondebwe nga 13 embooko egenda kaaba amakomera gagenda kujjula abanaafa bagenda kufa abanaafuna ebisago bagenda bifuna kubanga balabika bakataddemu amaanyi mangi nnyo kati bwenkalaba akalulu kaawo naye ekisinga obukulu Nalukoola agenda kawangula ate nnyo
waliwo okutya kwa kino kyotuwadde ekyokulabirako ekyanakwedde olowooza nga Museveni bwe yavaayo n'agamba nti ewanakwedde nti ne bwe munaazinira ku mpiso ne bwe munaakola butya NRM kasita egamba nti yeesalawo olowooza singa banaakikola eno kinaaba tekibamazeemu amaanyi oba yo basobola takikola njawulo ki eri gye tuyinza oteeka wanakwedde ne Kawempe? Njawulo weeri. Kawempe asemberedde nnyo ekibuga, asemberedde nnyo State House, ali mu Kampala. Bwe bakwata capital city si bwe bakwata city, si bwe bakwata municipality, si bwe bakwata town council, si bwe bakwata eri mu kyalo nnyo. Yes. Kanaakalulu Nalukoola bagenda mulangirira, bagenda gezaako kabba naye nga kangi nnyo kubanga nabo baagala okwesigalizaamu bakabbe oli agambe nti naye twakutte ekyokubiri. Ekyokubiri era ekyokubiri bagenda kikwata. Nalabiko Latifu ng'ayogerawo ng'agamba nti okuva lwe yajja mu 2021 e Kawempe awo NRM tekwatangako yadde ekyokubiri. Ezo ekikwata ekyokubiri ezo ekikwata ebaddewo kyakubiri ebaddewoko ebadde ezeekwata tugira tugugulinga wano nja kiji namulabiko yabadde oba ku NBS nze ndi wa facts consciousness yange ngamba nti bakikwata ekyokubiri bakikwata ne tujja tugenda ku kirala ngenda kukizuula wano ng'essimu bwegendako kakati ki ekigenda mu maaso. NRM emanyi tegenda kuwangula akalulu ako. Akalulu ako na gundi Kanso Nalukoola agenda kawangula nnyo. Omukyala Farida Nambi agenda kukwata kyakubiri we NRM. Nabudde bwe bamusubira mu kyakusatu eyo ayinza okukwata ekyokusatu yono Luswa. Luswa. Kalifaga nago omusuddewa ow'engatto nalabye yayugumizza. Kalifaga naga kyakuna. Bino tubiyogera leero lwakumeka. Leero lwakuna ekya lwakutalu kampeni zitandika. Leero naku z'omwezi mmeka? Leero z'ennaku z'omwezi 27. Kati njagala ndaba amanye nti mbyogedde 27 lwakuna gwakubiri akaluka 13 leero 27 leero ebulayo nnaku lumu kati mbyogedde ebula ennaku 13 akaluka kabeewo. Nalukoola Kanso yagenda okawangula Nambi Farida kyakubiri Luswa Muhammad kyakusatu. Tuyinza okukikiriza nti mu Kampala wano wakyaliyo abayinza okuteeka NRM mu kifo ekyokubiri? Omanyi olina okubeera fair n'oyogera ebintu okusinziira bwe bigenda. Yes. NRM etandikirawo mu register eba yakozedde ebyayo mu register wali mugenda okutuuka ssaawa emu nga waliwo abalonze dda mukirwanyisaako ne si wonna okulonda kugenda okutandika nga waliwo already abalonzeeyo eddaawo abalonze era emirundi egisinga tubaleka bulesi nti kasita mpangudde kambaleke okuba nti owa Nuupu awangudde tekitegeeza nti wenale mutabbye. Ayinza okuba yalifunye 3,000 ng'owa Nuupu alina emitwalo 3 n'afuna gumu 2 naye nga yali badde wa 3 akenda nga temutegedde engeri gye kabaliddwamu. Temutegedde engeri ki abasajja babeera mu bibalaawo nga temutegedde akenda kavuddewa kavuddewa. Nenyini ensonga enkulu gye njagala okunnyonnyola lwaki bino byonna bikolebwa. Lwaki Nalukoola bamuyisa bwe batyo. Ensonga eyo ndowooza mu ndebe yange kanginnyonnyole. Ngenda kuba nginnyonnyola. Sozo katono. Kojja ndi mu kkubo nsimbudde awo. Ntuuka awo taata. Njagala kutereeza facts. Omanyi facts tulina ozikuuma ne zitegereka. Akaluka nakawedde kado akawedde. Kazibwe Bashir Mbaziira yali wa National Unity Platform. Yawangula n'emitwalo 26 n'obugwamu 8,555. Yali wa Nuupu yawangulawo. Eyo twogera Kawempe South Division. Naye yali owookubiri bamuyita Solomon Mayanja. Yali wa NRM. Oh. Yali wa NRM.
yaliwo NRM nene bogenda ate eri oyo tugambye Kawempe ki Kawempe South Kawempe oyo abadde Kawempe South katugende mu North North njagala kwogera wanyino omukulu wabadde agamba omukulu you see tulina okwongera okubeera accurate mu nsonga zino kubanga bwe tutabeera accurate then tujja kuba tufuna ebirungo nga birala nnyo Kawempe North Muhammad Segirinya wa Nupu yawangulawo n'emitwalo 4,907 aha okay ayaddako nayaddako yali Kidandala owa Kasenge Tom Fisher John Fisher yakwata kyakusatu n'ekyo kiraze nti kwali wenamu yakwata kyakubiri yakwata ekyokubiri yes eri mu wagundi wambayidde omubiri ne kakati kiki twogerako lwaki police amaje n'ebitongole by'okwerinda bikola ekyo eyo enkola ya mwami Museveni lwaki ya mwami Museveni abantu fena kye tuyimiddeko mu nsi muno gwe nange n'oyo atulaba tuyimidde ku kintu eki ku kintu kimu bakiyita suubi hope si ye suubi hope kye kitubeezaawo era mayanja n'okimanya nti enkya ogenda kufa oyinza okuleka nga otukoze ekigenyi wano singa omanya ebinaakutuukako enkya nti enkya ngenda kulyamu olukwe olwali tosobola kubeera nange wano ku sho singa omanya ekinaabeerawo enkya waalibadde obeera muntu mulala nnyo singa omanya ekinaabeerawo enkya waalibadde toyigganya bantu bamu nakubayisaamu maaso gwe teebereza abantu ababadde abaali bamanyi Bob Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka 30 kale 25 emabega bwe baali bamuyisa n'olweyo bamuyisa baali tebamanyi kyagenda kufuuka now bikwatagana bitya ne bitwogera kwaliyo asobola okugamba nti tegusuulwa byayogera nga sibitegeera bateekawo embeera eyo ey'okutiisatiisa ey'okkuba abantu okutyoboola omuntu ayeesimbyewo memba wa paaliyamenti ne bamuwanula ku booda ne bamukuba ennume y'ekigwo ne bamwambulamu essaati ne vesiti ne bagiyuza ne bamukulula ne bamutuuza wansi bakumalemu essuubi nti ne tunaamulonda talina kyagenda kukola katukireke buli lwoba tolonze ng'oliwa opposition ne weekyawa n'otalonda nti ndaba ne bwe nnaalonda teri kalungi kavaayo akalulu oba okawadde mwami Museveni kadde mugumu singa weekyawa n'onyiiga nnyo n'ogaana okulonda olw'ebikolwa biri by'olabye naye ng'oliwa opposition n'otalonda akaluluko oba okawadde mwami Museveni kitegeeza nti oba olonze naye oba olonze kyekitegeeza ne ku luno ng'omwanguyiriza ku luli waali kalonze n'akikitana nako okukabba ne kamulabisa ku luno omwanguyiriza tagenda kukikitana kukabba kuba tolonze nekulabika nti mubbi kubanga tolonze era oba tolina kyomunenya era oba tolina kyolwanirira tosobola kulwanirira akaluka otalonze yensonga lwaki tukubiriza abantu bagende balonde akalulu ke yalonda kamulume akalulu akakuume naye tosobola kuuma akalulu kotataddemu mu bokisi tosobola kati oba okuuma ki tosobola kuddira maka n'ogamba nti gwe tolina kyolese mu nju n'otuula ku mulyango n'osiba oluggi n'ogamba ndi wano nkuuma dola zange nkuuma golodi gw'otataddeemu bino bigenderevu okumalamu abantu amaanyi tulina obulu bwa mirundi ebiri NRM bwefuna akasooka kekako omuntu okwekyawa okusinziirwa ebikolwa ebirabika ebyenzikiza bye bakola ku bantu ne bakandideeti naggwamu amaanyi n'agamba nti ze politics sirironda paka mwami Museveni ng'avuddeko sigenda kuddamu kubirondayo ne bwe tulonda teri kalungi kaliyo awo bakwagala
omwanguyiriza kibanga mu amayanja mu makaago nga njagala okubba essimu eno negwe noyingira mu nju noleka nga oluggi luggule n'ogiteeka ne mu ddiiro kiba kitegeeza nti onyanguyirizaako era mu mateeka waliwo kye bayita key and lock o lock and key omulamuzi akubuuza essimu wabadde ogitaddewa bwe tukizuula nti yagibye ng'amenye kufulu n'akikiitana n'ateekamu ekisumuluzo n'amenya kufulu n'ajjayo essimu yo n'agibba omulamuzi alabira ddala nti ono alina okufuna ekibonerezo ekisembayo naye bw'aba yagibbye mu lukujjukujju ekibonerezo ate kiba kisaamusaamu tekiba kikakali ng'ono agidde ddala nabbira ddala mu ngeri y'amaanyi ate nga gw'otaddewo obuvunaanyizibwa ogwo omuteeko gumu ogw'okwagala okukukyaya okaveeko ogwokusatu omanya ogwokubiri gwe bantu ono agamba nti sijja kulondola okuba ebyo bye nalaba naye ono agamba nti ne bwe tunaalonda teri kigenda kukyuka bajja kulangirira waabwe tukwatagana oli n'agaana okgendayo alonda omuntu w'opposition nga ye agamba ne bonoolonda bajja kulangiriramu waabwe okwo nakwo kubba kalulu abantu kwe batatanulira okulinda direct ne bakumalamu amaanyi n'ogamba sijja kalonda kubanga era ne bonaalonda mukulangirira bajja kulangiriramu waabo abasajja tebaswala era kye baagala okolera eddala obanguyize baleme kulabika nti babbi kubanga ate era tebaba babbi tewakalonze kati babbi eki kyotaalonze ne baabaabwe balondera ddala ab'enaalemu balondera ddala omuteeko ogwokusatu kwe kulaga ebyo ebyakoleddwa ku kanso Nalukoola n'abalala ebyakolebwa ku Kyagulanyi n'abalala ebyali mu Arua omuteeko ogwokusatu kati ogwo muzibu nnyo oli ow'opposition yennyini n'agamba nti abasajja bano kye balaze balina eryanyi balina emmundu olabye kye bakoze honorable ndi w'opposition naye opposition tegenda tuleetera kizibu omusajja bwe tunaamuwangula taalemereko ffenna ne tufa akamotoka kange ne kagenda abaana bange ne balema genda ku ssomero akayumba tekagenze omulimu gwange ngulina nga w'opposition nilw'okuba ebikolwa bino bimutiisizza nnyo ave awaga opposition nga wa Nuupu wa Manvuuli wa Kisumuluzo bw'agenda mu layini wali olwa bino byerabye ebyentiisa mwana watu n'akatimbula enaalemu bwamala okamutimbula n'akomawo n'agamba awedde kuno n'agenda awedde niti yekikoze lwakuba nti abaliddemu olukwe nimutiitiizi nnyo alabira ddala olutalo lujja kubanga mu kalulu omusajja yayisizzamu emmamba n'ennyonyi ne zeesolosa waggulu awo wonna musajja n'alabira ddala budde nga buddugadde n'agamba ndi w'opposition naye omusajja bwe tumuwa akalulu ayinza okuleeta olutalo wano twakowa dduka nga w'opposition n'atuuka wali n'akateeka wanta wazibu simanyi oba emiteeko egyo gitegerekese bulungi era gye ginnyonnyola lwaki bakola ebikolwa ng'ebyo n'okutiisiza ddala abantu butagenda kulonda anaaba alonze akakyuse omulala gwemu amaanyi aleme wadde okulinnyayo naye nga bamanyi nti mu eriya eyo abantu bonna b'opposition ne tukoze tutyo batiisa baleme keetaba mu butereevu tubanafuye tubamalemu amaanyi n'ennamba etiisa nti singa omusajja wangula n'emitwalo 7 ng'owe n'aleemu alina 6
kongera abantu okukkiriza nti NRM amaanyi gagiggwamu gagikeeye n'olwekyo ekiri indirect wakiri kabatiisetiise omuggo kakukaaba okukira ettaali tukwatagana abaali badde omuggo kakuvuga okukira ettaali muggo genda kabeekawo empaawo kati ekitegeeza abantu abasinga batandika kwesega kati wadde owangudde ne wangulidde ku emitwalo 3,200 owenaalemu ne bakubirirawo ne bagira gomunya oba kale gomu 2 kati oli alaba mbuwayi bakyalinamu amaanyi kubanga ensi eno ya perception era kye kiri kye nekubuuzizza bw'oba okijjukira nti bwetunuli ebitambula mu kibuga Kampala wano LZD NRM amaanyi gajja we gateeka mu kyokubiri because kizira okulowoozesa nti ensinza beera mu kyakusatu eyo na kyakuna sizintunga bwe bitambula kituufu ate akabbi enziba y'akalulu mayanja enziba y'akalulu ebbibwa bweti kaakati olina ku peeni awo nze nyina peeni awo mpa olupapula kankuwe kano mpandikeko wandiikako kaakati katuteekeko wano kati olwokuba tebatula katekawo nalukoola kanso nalukoola ku bululu lw'10 ayinza okufuba yafunye 5 ng'afunye 5 owenaalemu n'afuna ono NRM owenaalemu najja n'afuna 25 obo si 7 7 kati weba 7 nejebeerayo luswa nafuna 15 luswa 15 tukwatagana nebeerayo bano ba others abalala kubanga kati gano 3 abantu bafunayo kalenga bo 10 tulifenda kati mukubba emirundi egisinga gwe basobola okutajetenga ne batakubba gwabadde ku mbiranye bana basinga baba bateereddwamu bo kati ye ne bamubba nga tebabbye gwe nalukoola ne babba luswa nga muntu waabwe mu kifo kya 25 tugamba ne bagamba afunye 10 15 ne babuteeka ku musajja waabwe nabanga ayingidde 4 ne baddamu ne bafuna Khalifa Aganaga naye ne bamubbako 5 ne babadde ku mujego omulala omunafu bagenda okukkakana gwabadde na 5 ng'omusajja akusembedde kati alina 48 kati 48 nawe ne bakubbayo 3 nga gwe tebakubbye nnyo nawe ne bakubbayeko 3 okakana ng'omusajja ayingidde 5 mu kamu 5 mu 2 ng'ekyokulabirako mu bululu buno okubbeera kubaamu lwakuba ffe tukoma ku kino nupu ewangudde FDC ewangudde neera agakabbiddwa wadde ow'enaalema takawangudde naye ng'era akabbye 1 baleme kulaga nti awanguddwa nnyo baleme bakitya kuyenjebuka nnyo baleme kuyenjebuka nnyo kuzaamu bantu baabwe ki maanyi kubazaamu soobi naye ng'era kabbiddwa ne naawe bakumalemu amaanyi wadde owangudde kubanga omuntu human mind etunuulira figure nalukoola yafunye emeka nti 3.5 yafunye emeka 3.5 tuwangudde obwongo tebukutwala nti gyabadde 6.5 oba tukwatagana bulungi naye nga awangudde neerabbiddwa nefe akadodi ne katandika olw'okuba ono yalangiriddwa naye nga bakukutta obwongo tebakulaze nti NRM ewanguddwa nnyo kati yensonga lwaki omuggo gukaaba era bwe bigenda okutamba nziramu nyinza okuba abamu tebantegedde nalukoola kansa agenda kuwangula akalulu kano ekyo nakyo ngenda kiddamu ekyokubiri agenda kubeera Nambi Farida w'NRM mu kyokusatu musajja waffe luswa ajje mu kyokusatu Khalifa Aganaga
aje mu kyokuna n'abalala bagoberere. Musajja waffe Nsereko si mutima mubi yagenda okusemba. Nsereko yagenda okusemba. Nsereko tomumazeemu amaanyi. Sikumala mu maanyi. Gwe mulundi gwo ogusooka Nsereko yakoze ebitakoleka naye yagenda okusemba. Tukwatagana. Kati akalulu k'ekawempe bekagenda okutambula. Naye tugenda keetabamu. Tugenda kanyoonya, tugenda kafeffeta. Mu buli ngeri yonna. Nju ku nju. Kalabe kenti kavaayo. Tugenda ate ku birala. Yes, Amina. Kale nga tumaliriza waliwo wano ensonga wano Mwami Museveni yabadde side z'omwankole eyo nga alambula enteekateeka za PDM era nalabyekawo nga alambula ebiyimba by'embizi ebimu n'ebirala. Yabasiimye nnyo kuba mbu bo ensimbi za PDM bazikozesezza bulungi nnyo side eyo n'omugaso gwazo gwazibaweebwa. Naye ensonga enkulu gye nalabyemu bwe yabaddeyo yagambye nti nno abantu b'omu Kampala balina buli kimu, enguudo ennungi, amasannyalaze bagalina, aga nti ne communication network nayo eri strong nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo yeewuunya lwaki abantu beeyo bina babiri n'ebyo byayo yayogeddeko naye lwaki baavu ffe ab'omu Kampala wano lwaki tuli baavu era nga kyewuunya nnyo nga era gamba nti lwaki tukolerera emmere ya leero olubuto. Mwami Museveni bwe yagambye bw'atyo. Okay. Kati ensonga eri bweti tuli mu mbeera mbi naye enguudo nnungi. Mukulu Mayanja ensonga eri bweti. Ensonga zonna zoogeddwa zaali badde ntuufu. Kwa communication bw'ebeerawo, development ebeera waggulu. Kirowoozeeko tutudde wano nakubidde essimu nawe n'onkubira. Ne tugamba tubadde basaawa 7 ne twangweko tukikole ku makya. Twakikoze kubanga tulina communication. Communication bw'ebeerawo enkulaakulana ebeerawo. Enguudo kikulu nnyo. Wadde ebinnya ndowooza aludde yayita mu nguudo ndala naffe tuyita mu ndala. Awo sijja munenya nnyo. Kuba enguudo ze tuyitamu ndala nnyo naye ze ndala. Ekisooka enguudo ezaasiba nsibe ku ssaawa nnamba. Nga bantu bayitawo n'alukozesa. N'abakiriyalinga oluguudo. Therefore tasobola kimanya nti jaamu waali. Ekyo kya mbutonde sijja kigenda nnyo tasobola kumanya nti jaamu mwali mu Kampala. Okay. Naye enguudo zayitamu nazo nondemu. 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 Kati olw'entebe balukola bajja kumaliza dukola bajja okutandika okuddamu okuyita. Ayita ku Northern. Olw'entebe luluwa? Olw'entebe oluguudo lw'entebe badde balutereeza tereeza. Oluva ku ssaawa ya Queen paka Ntebe. Paka badde balutereeza. Ayita ku Northern. N'ekyo sijja munenya. N'ekyo tasobola kumanya luguudo lufu na lutali lufu. Ngaffe abalinnye takisi. Naye awo kyenjagala okukola, kyenjagala okubuuza, byali badde bituufu byagamba nnyo ddala. Singa Uganda gye twagala ey'enkya yeekola, Uganda y'enkya gye tusuubiza abantu ffe ng'aba Nuupu yeeno, leero kanjogereko katono, tujja kufuna obudde tugyogereko. Twogera ku Uganda ng'omuntu alina talanta. Talanta ogimanyi? Talent ekitone. Ng'omuntu alina talenti mu kusamba omupiira afune nnyo okusinga talina talenti. N'alina talenti ey'okibogwe afune okusinga atalina ddala. Yes. Katonda gwe yawa talanta y'okuyimba agifunemu nnyo okusinga oyo atagirina kuba Katonda yagimuwa. Omuyimbi bw'atyo n'omuzannyi w'emizannyo bw'atyo. Era kye tugamba nti oli mu ddoboozi lye ng'omuyimbi afuniremu ddala nnyo kuba Katonda yamuwa. Ate naffe ffenna Katonda alina talenti ze yatuwa ez'enjawulo. Yes. Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya twagala ate nga twagalira ddala nti Mayanja omukozi omujjumbize afune nnyo okusinga Ngalo Munani. Tetugamba Nuupu oba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tagamba nti bwanajja agenda gabira buli omu ssente. Ayogera ku Uganda ey'enkya nti omunyiikivu nga Mayanja akeera ku makya afune okusinga Ngalo Munani. N'oyo agezaako afune okusingira ddala oyo atagerezaako ddala. Yes.
twogera ku Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya tutegeeza nti omwana anaagenda e Makerere kabenga nnyina oba kitaawo asikaali oba asiika muwogo ayokya kasooli bwanaafunanga obwongo ng'omutwe gwe gumweyimiridde agende e Makerere Muhoozi n'essanga lya Mbogo baleme kugenda yagende e Makerere mutwe gwe gwe gumweyimiridde. Ye Uganda ey'enkya gye twogerako. Twogera ku Uganda ey'enkya nti omusolo mayanja gwasasula n'omukungu wa gavumenti gw'aba asasula ate nga musaamusaamu. Ye Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya gye twogerako nti omuntu bw'anabbanga ssente z'omuwa omusolo amateeka gamukoleko kyenkanyi oyo ayina abakungu mu gavumenti n'atayinaayo wadde muntu etteeka libalamule kyenkanyi. Ye Uganda ey'enkya gye twogerako. Yes. Twogera ku Uganda ey'enkya ng'eddwaliro minisita mwagenda kale y'olw'okuba minisita bamwambuyizeeko agenda akola emirimu gya gavumenti. Yes. Nenga ffenna tugenda mu ddwaliro lyerimu nga bwe kyabanga ku Amini n'Obote. Tuli ffenna. Ye Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya gye twagala nti omuntu abeerengawo atandikirwako nga tagenda kulumba mugagga kumubbako ssaawa na TV. Ye Uganda ey'enkya gye twetaaga. Ne wambuzizza ekibuuzo ekya Mwami Museveni kye yagambye nti bannakampala bannafu tebaagala kukola. Ninga akizzeemu bali abafuna ssente nga mu Kampala tuli ffenna tukwatagane. Yes. Now bano ssente ze tuwulira nti babbye biliyoni 65 ne bazimba zaakeedi abatuyisa abannafu abataagala kukola bangalo munani ng'omuntu abbye biliyoni 65 ne bazeegabanya. Oli naakulita ne biliyoni 10. Mwe mayanja bw'oba oyina biliyoni emu ng'olunaku olyako miliyoni emu n'oli ekyoyagala nga togenda gula kintu nekimu ogenda kulya buli biliyoni ogimalirawo bbanga ki nga buli kanaku ndyako emiliyoni emu zennaku 10 biliyoni eyina biliyoni erimu miliyoni 10. Tukwatagana miliyoni leka miliyoni 10 omwaka gulimu ennaku 365. Oli omwaka ne gugwako n'okuba wali ne baba baakuloga batya ng'olina ebisiraani ebitagambika oliya omwaka ne gugwako nga buli kanaku olya miliyoni yo bwe zikulema n'ozikanyuga endulu n'evuga. Tukwatagana kanfuneka ekireeta wano kitegeeza biliyoni erina 0.9. Yes. Emu 2 3 4 5 6 7 8 9 ne kakireeta badde eyekyanze gabizaamu 3 gabizaamu 365. Tukwatagana gabizaamu 3 meka 65 gabizaamu 365 kitegeeza emyaka 2 kubanga emyaka 2 bw'obeera emyaka omwaka gumu 3 meka 65 365 kubisaamu emyaka 2 oba olidde miliyoni 703 mu myaka 2 muli ku biliyoni emu ate n'oyingira na guli omwaka guli oguyingiramu ogwokusatu ogwokusatu nagwo oguyingiramu ng'olyako miliyoni emu buli lunaku naguli n'oguyingiramu ennaku 207 n'oguyingiramu ennaku 207 kati 207 z'ennaku 207 gabizaamu nnaku 3 n'oguyingiramuko emyezi 9 mu bimpimpi biliyoni omuntu agiriira emyaka 3 ng'aliya kakadde buli lunaku myaka ki 3 katoli bwabba biliyoni 10
aliira emyaka 30 nga bwebwena bwemwenyi nga buli kana kwali miliyoni ye bwakuyitako bw'abasunga obutagala kukola basanga ku luddo temwagala kukola mwabaki myaka 30 nga aliye buli nenga buli kanaku aliya miliyoni namba dakira nabajereke temwagala kukola bangalobona ni balengere. Ekibuzo kiri nti aba bakoze abazimbi akedi abayigizeemu bakola nkole nga naffe bwayagala tukole nkole ffe ensonga yaffe gye tugamba mu Uganda ey'enkya ffenna tulina kubanga tukola nkole. Yes. Mbadde Mayanja njagala nze ombuli oli munnakiboga genda naggulu kale Kololo ani yagula ettaka eri ani yagulawo ettaka wadde erimu naggulu obe Kololo ani yagulawo ani yagulawo Kololo kuba abakungu bonna basulawo Kololo ani yagulawo begabanya ani yagulawo communication jagamba tukole kuki nkubiremu nange jobless tunyumye olosente ziryoke zijje singa ffenna tukola bukozi nalibadde mukiririzaamu singa ffenna tusasula omusolo gwe gumu nalibadde mukiririzaamu singa ffenna tuyina equal opportunity ez'okufuna emirimu nalibadde mukiririzaamu singa ffenna tuyina emikisa gye gimu nga tumaze senior 6 ogenda mu universities nalibadde mukiririzaamu naye byanjawulo lwaki nze akulira ku parish development model eya miliyoni emu gye bakuwa $8,000 ng'ate tulaba Bank of Uganda buli kaseera batulaga ebisawo byafulumye bya ssente ebitaalimu mu pulaani bisawo 3 lwaki omulala agenda n'ekisawo nze nonsindika nfiire ku kidima era nontenda obutagala kukola obunafu mwegayalirira yes lwaki nze osindika ku kidima gwoyoola kisawo n'okuwulita nakyo lwaki tetugenda ffenna ku kidima Mama Yanja nze bwe mbiraba tebiri mu bwenkanya tebiri mu good faith n'akatono tweyanzeeke olwaliro katukomaawo tukwebaza okuba nti obadde otulaba subscribinga kwemboozi mu UG ate era ne ku trendi tubere nga tutambula bulungi nnyo side awagange nze Geoffrey Mayanja mbadde ne kanso tegusulwa Innocent tukwagaliza akaseera akalungi sebo tumaliriza amina so tweyanze obubaka obwo yes so tulabagane yes so